ndowooza mulabye abantu abaali batuma pressure 24/7 okuvuma Kabaka. Nze nabagamba tulabuka ffe tuliko emyoyo egitulabula. Akasajja twakalabanga nnyanya nvundu muffe ne tubanga tulina okkeegobako okkakuba tukejjeko. Osegera kati ssaawa zino omukulu Mathias Mpuuga statement kwayimirira za pressure 24/7. Abavuma Kabaka, abavuma Kabaka, abavuma Kabaka, abavuma Kabaka. Ndowooza mukirabye Ssebo Mathias Mpuuga ne kino wobeera ku CBS kyogere nti ffe twakuba pressure 24/7 nga mmwe be baawa n'ebitiibwa mwabeeyita ab'ebitiibwa temunyega. Mwabalya ne mu Buganda nga temunyega. Era nze Kisekka mwakwogera olwavaayo ne ngamba gwe pressure lekera ovuma Ssaabasajja Kabaka ne mulyoka mutandika okuliyakitinga ne Katikkiro n'atandika okuteekayo buposti naye nga pressure yali avumidde Kabaka emyezi kumpi 6 buli lunaku ng'amuvuma nga temunyega. Ate nga mmwe Buganda mmwe mugiryako muyina n'omusaala gwe mufuna. Tetuli basiru tutegeera ffe tuli bagezi tubali maaso emyaka 10. Mwali mwagala kwawula Kyagulanyi ku Ssaabasajja Kabaka. Mwali mwagala kumenya mu Buganda abantu abakkiririza mu Ssaabasajja Kabaka mubalowooze senti Kyagulanyi yatuma abantu abavuma Kabaka. Yes, era omukulembeze waffe mukitegeere kino akuvunaana lwa miliyoni 5 ze walya ezo z'oba ogenda onnyonnyole bino ebirala biveeko bwerippa bwerippi. Ate nali mmanyi basajja mmwe muli bagezi n'ogenda obaka akanyebwa ka miliyoni 5 nga nange Kisekka asula enjala sisobola kalya. Akanyebwa ka miliyoni 5 500 miliyoni. Naye bannange nze nali mmanyi tulwanyisa omusajja alina ku maanyi, tulwanyisa omusajja omugezi. Nagenzo olaba nga batamala emirundi Junior be bakuwolereza be bakutenda nga boli omugezi ennyo. Ate abo kasita batandika okuwolereza tebawolereza ayambuka. Abo baba bakutereza wamma jangu oke ka abo tebawolereza ayambuka. Tebawolereza ayambuka. Sebo ffe tubadde nga tulwanirira Ssaabasajja Kabaka ku media wano ng'abantu be musindika be muwa information ekuba omutanda nga ffe tubalwanirira. Ffe tubavuma ffe tubakuba. Osegedde era nakuba akasajja nempulirayo abamu abambuukira akasajja atogatta Kyagulanyi mu mboozi zo. Leka nkubuulire akasajja kaavumanga Ssaabasajja Kabaka nga bwe kawaana Kyagulanyi kamala owaana Kyagulanyi wali ne kawemula Kabaka ng'olwo kigenda kutegeeza ki? Saawa zino mwalikejjeeko mutya senga gye kalinga Mathias Mpuuga ze statement kwayimiridde kati eziringa ezimutaasa. Saawa zino mwalikejjeeko mutya? Tulabayo ffe tuliko emyoyo ekyo kikubuulira. Mathias Mpuuga yegwa akyasinza okuswaza Ssaabasajja Kabaka n'akuwa ekitiibwa n'oyitibwa ow'ekitiibwa. Mathias Mpuuga n'ogenda mu parliament n'okola amanyanga bwe gatyo. Leka nkubuulire ow'ekitiibwa bakiwa omuntu omugezi, ow'ekitiibwa bakiwa omuntu mulamu, ow'ekitiibwa bakiwa omuntu atali mukulupanya. Oswaziza Ssaabasajja Kabaka era gwe okyasinza okulabisa omutanda. Gwe Mathias Mpuuga mwalagiddewo nti muli ne Katikkiro Charles Peter Mayiga era olwagize okukugambako nti sente z'olya kiki kyokka Katikkiro ye yakutuma. Lwaki waddukidde ku Bulange ku CBS kutandika statement 1-2 Katikkiro 1-2 Ssaabasajja 1-2 Katikkiro be baakutuma olye miliyoni 5. Feze tukubuuza tetukubuuza kirala tetukubuuza kirala. Leka mbabuulire ebibalo byammwe byonna bye mubala ffe tulabayo. Nkikubuulira nze kamwa koogera nze navaayo ne ngamba ka pressure sirisa akamwa lekera ovuma omutanda. Yes, lekera okweripa ku Kyagulanyi nga bw'ovuma omutanda. Kati ssaawa zino size statement kwe muyimiridde akasajja mwakasindikanga nga muyiiya engeri gye mutattanamu erinnya lya Kyagulanyi. Ffe tuli bagezi tulabayo tetuli basiru.